Atenderezebwa agulumisibwe ekitaffe ettonda ne Maama Namugereka Abawango bwangwa mu bwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka si gwa kuzikira mbalamusizaako bakikana mwenna abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe ettonda ne Maama Namugereka weppo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate ku lwakadde kano ke tulimu nga tutambula mu lugendo lw'obwakatonda waffe olwo lwe twatandika okuviira ddala ebyasa n'ebisiibo we twasiibula bazadde baffe ate ne tusobola okubeera nga tutambula olugendo luno weewaawo nga Katonda yeetengeredde olina obuyinza okubeera ng'ogaana okukozesa ebigambo by'ogenda okubeera nga okuwulira okubikozesa okuzuukusa amazima agatudde munda mu ggwe nga Katonda eyeetengeredde waawo nga sinaba kubeera nga ntandika ebbaluwa nnyina amawulire wano amalungi eri bakatonda bonna abatudde ku sseŋŋendo taata maama Katonda yawadde ekiragiro mu butonzi bwonna engeri emyoyo egy'ekizikiza we giggyeewo kye tuyita okwesayirawo kw'abakatonda nga baba bakaka okubakuba ekiyiso ekigenda okubeera nga tekibasobozesa kubeera nga bayimuka nga bayimusibwa Mumaakyusa yataddewo ekiragiro nti buli mutonzi yenna anakkiriza obwakatonda bwe n'akkiriza nti Katonda era mwana wa taata Tonda ne Maama Namugereka abeera afunye kye tuyita nti divine will eno oba obusika obwo obwa Katonda bw'abeera yekkiririzaamu era ne bukka ng'abujja mu mutima gwe bubeera bu overridinze bubeera bubisse ku kiruubirirwa ky'ekigendererwa ky'amaanyi g'ekizikiza so buli mutonzi yenna ate nga kivudde ne ku mayengo gonna mmwe bakatonda ab'enjawulo getusobodde okubeera nga tussa eri maama waffe ne bajjajjaffe obuyambi bwe bazze batuyambako of course ekisinga obukulu abazadde enteekateeka ensufu gye baatukolera ffe nga abaana so mawulire malungi nti olw'okuba nti balinnye mu tteeka eri abakatonda okwesayirawo nga babakaka then bagenda kubeera nga Katonda yenna akkiriza obusika bwe then bugenda kubeera nga bu overridinga kiri ekya empiso naye nga tekigaana nti divine free will omutonzi asigala nayo era babeera basazeewo okugenda mu ngeri eyo then bagenda kubeera kusalawo kwabwe bwe babeera nga tebeddiiza buyinza bwabwe nga tebannaba kubeera nga bava mu nnyama ey'omubiri mu makyusa ge tulimu so mawulire malungi eri bakatonda wenna naye kino tekikuwa katala kubeera nga resistinga weewaawo naye manya nammwe mwenna abaali bakubiddwa nga bwali butamanya ne muzuula then ne mweddiza obwakatonda bwammwe kiyongera okubeera nga kituwa amaanyi nti tuli ku kizigo tituli ku kkubo eggolokofu weewaawo so mawulire malungi eri bakatonda bonna ku sseŋŋendo Nattimba weewaawo nga ne amaanyi ag'ekizikiza bagenda kubeera nga bagakwasaako eryanyi ery'ekifuba ku lw'okumenya etteeka ery'obutonzi erya Katonda okubeera nga yeesalirawo
so eri awo bonna bakatonda bakikola nga tebamanyi mumanye kiki kye muyingirira weewaawo. Ebbaluwa okuva eri Omulongo oba Omwoyo. Mbalamusaako baganda bange mbiti byammwe eby'enjawulo. Olunaku olulungi eri basamize mwenna era emyoyo egitudde ku sseŋŋendo Nattimba nga giri mu mibiri mu kaseera kano ak'omwezi ogwa Novemba mu 2021. Kituufu waliwo obutabanguko ng'ekizikiza ekizze kifuga endowooza n'okwawukana ku mwana w'omuntu okuviira ddala ku mayengo mu ntegeera ago agatudde ku sseŋŋendo Nattimba nga gagenda geeyongera era nga gagenda gayongezebwamu amaanyi eri abo bonna abalina obusobozi n'empulira efaayo eri abalala bagenda bagawulira mu bo era ne bafuna obusobozi okuyambako ku maama waffe Nattimba ne baganda baffe bonna ababeetoolodde. Omutendera guno ogwokusatu n'ogwokutaano guli mu kaseera ogw'okuyabuluzibwamu. Emyoyo egyo omutendera ogwokusatu n'ogwokutaano guli mu kaseera ogw'okuyabuluzibwamu. Emyoyo egyo egisazeewo okubeera nga gisigala ku mwaliriro ogwokusatu gigenda gyebbikira mu kizikiza ekyo ekyagiteebwamu eky'akazigo ekya obulimba obusiddwako akazigo abafuzi ab'ekizikiza ababadde bafuga sseŋŋendo eno. Buli we bawuliriza ebigambo ebyo okuva eri abo babadde bafuga ne sisitiimu yaabwe nga bikka mu ndowooza yaabwe era nga biteekebwa mu bulamu bwabwe essaawa 24 bagenda bakka mu mayengo gaabwe nga gajjuddemu kutya kwokka, kubanga buli kiseera babeera bagambibwa kufa era babeera bagambibwa obulabe obubeetoolodde. Babagamba okwewala baganda baabwe ababeetoolodde nti ba bulabe. Bano beetadde mu kaseera akazigizigi era nga bangu kubeera nga bafugibwa abo ababazze babafuga, abo abazze bafuga ekintu kye bayita sitaani, era basoboseza okubakozesa ekyo kye babeera bayagadde. Mmwe abasamize muli mu biro eby'enjawulo kubanga mulaba sseŋŋendo Nattimba engeri bwezuukusibwamu, mulaba engeri sitaani wazze azannyira ku bwongo bwa baganda baffe era baganda bo. Muwulira ejjengo ly'okwagala eryo eriyiika ku maama Nattimba era buli kiseera mubeera muwuliriza obuwoomi bw'ekitangaala
mu mitwe gyammwe ebyo byonna egiba gikka mu mitwe gyammwe nga gigattaganya n'okwagala kw'obwongo bwammwe n'emibiri gyammwe gisobole okubeera nga giyakana wabweru w'ensi eno. Mumanyi nga mukozesa ssenga wammwe ow'omutima nti mukyusibwa akaseera kano era temukyawulira kutya munda mu mmwe. Ebyo ebiro eby'emabega era ebiro eby'emabega bye muzze mutambuliramu era bye muzze musikira mu mayengo aga wansi ag'omutendera agwa wansi mugenda mu byejjamu kubanga mumanyi nti muli batukuvu era mugenda muyiga okweyagala okuyagala emyoyo egyo egitudde mu mibiri gyammwe nga empeke ey'obwakatonda. Eyo empeke era ettondo ery'okwagala oyo gwe bayita Katonda, era nga tukozesa okwagala kuno nga kye kikula kyammwe mweyisa mu ngeri etambulira era mu kwagala. Muyogera ebigambo nga mwegendereza kubanga mumanyi nti ebirowoozo byammwe bireeta obuliwo. Mumanyi nti buli kigambo kyonna kye mwogera era n'ebirowoozo byammwe bye mubeera mulowooza ebeera ssaala. Era mulaba engeri enguzi ey'omwana w'omuntu wezze eyo enguzi ey'omwana w'omuntu ey'abo abazze bafuga bakatonda abatudde wano n'omubi ku Maama Nattimba. Era mugenda mulaba engeri we bakyusaamu amazima ne bagafuula obulimba mu ngeri gye babeera bayagala. Era mulaba engeri obulimba we bukozesebwa okutondawo okutya naddala eri baganda baffe abakyebase. Mulaba engeri we bagambamu baganda baffe nti baganda baabwe ababeetoolodde nti baabulabe era nti omwana w'omuntu mwonoonefu. Mulaba engeri owooluganda waalwanyisaamu owooluganda naye ekituufu ekikula ky'omwana w'omuntu kituddemu ekisa n'okwagala era n'ak'obuntu. Nga newankubadde tuli mu kaseera kano ak'okuggyayo ebyama n'ak'okuzuukuka okw'omuggundu mu mwaka guno ogw'2021, obubaka bw'omulabe obw'okutya busobosezza okubeera nga bujja omwana w'omuntu mu kubeera ng'agoberera bugoberezi era n'afunamu ak'obuntu mu ndamu ye n'addamu n'alowooza.
obutujju kati ye baana baliwo okusobola okubeera nga bateeka entiisa eri baganda baffe nga babateekamu obubaka obwo obubateeka mu kutya okuviira ddala ku mitimbagano, abafuzi, ebyenjigiriza n'ebyenzijanjaba, era nga bano bonna bakolerera abo abazze babafuga era abazze batufuga, abo abaawambibwa omubi. Akazigo kano ak'obulimba mu mayengo gano ag'ekizikiza aga wansi aga sseŋŋendo agatudde ku mutendera ogwokusatu gatandise okubeera nga galabika bulungi eri abo abalina amaaso okulaba, abalina amatu okuwulira, abalina amaaso, abalina amatu okuwulira, abalina amaaso okulaba. Naye nga abo bonna abakyafugibwa mu ndowooza bo bakakasa nti buli kimu kyonna ekigenda mu maaso we kirina okuba era nga tebalaba ebyo. Yeeyo engeri essomero lya sseŋŋendo Nattimba we libaddemu mu nkula yaalyo. Yeeyo engeri omufuzi oyo omubi ne Katonda kwagala we balwanamu ku lw'emyoyo gy'omwana w'omuntu. Ffe twajja wano okusobola okubeera nga tuyongera mu ntegeera yaffe ey'emyoyo, tuyongere okubeera nga twennyikira mu kwagala n'okutegeera okwagala nga tukuyitamu, okwo okutali mu ggulu, nga tuyita mu bulamu obw'entiisa, kubanga kyekyo ekikula ekya sseŋŋendo Nattimba, nga toyina busobozi kubeera nga ojjukira obwannaggwa n'obw'omwoyo wo n'okujjukira nti oli bumu ne Katonda n'entegeera eya Katonda okutwaliza awamu. Wokka wano osendebwasendebwa era n'okkiriza nti oli mubiri oguggwaawo, nti eri oli mwonoonyi mu butonde, era n'otandika okubeera nga otambulira mu kutya n'eri abo bonna abakwetoolodde. Yeeyo engeri sseŋŋendo Nattimba we zeetambuliramu ebbanga lyonna. Ke kaseera ak'okuzukuka, ke kaseera ak'okubeera nga ebyama byasibwa, ke kaseera ak'okukulaakulanyizibwa kw'emyoyo eri abo bonna abeetegese ku sseŋŋendo ssomero Nattimba. Kano ke kaseera aka century eya 21 nga mukozesa obudde wa wano. Mmwe abaagala abafaayo eri abalala, abasamize,
muli mu kaseera nga mutikkibwa okuva ku mwaliriro ogwokusatu ogujjuddemu okutya. Akaseera kano muli ku mutendera ogwokuna nga mutikkibwa mpola mpola okutuuka ku mutendera ogwokutaano, eyo ewatali kutya, eyo gy'obeera nga ovaamu kwagala, kitangaala, ssanyu, ddembe, kisa, kufaayo na kulabirira balala. Okulabirira abalala kikula kyaffe ekiri munda mu ggwe ne kaakati. Naye kati olina obusobozi obw'okutegeera nti eri abo baganda baffe abakyali mu kutya nti tebalina busobozi kubeera nga bayogera kwagala. Buli kigambo kye babeera bayogera babeera bakoowoola kwagala, nga newankubadde ate tebamanyi kiki kye bakoowoola. Muli mu kaseera nga mugattaganya entegeera y'abuntu bulamu bwammwe, Christ consciousness, entegeera n'amagezi ga bulamu, Christ consciousness, nga mugagattaganya n'okufuna okutegeera n'empulira ey'okwagala eyo ejjudde mu butonzi. Okwagala okwo okutonda obumu n'obwa sseruganda eri emyoyo gyonna egitudde mu mayengo ag'okwagala, nga gatudde mu maanyi ago ag'amazima agayamba okubeera nga gateekawo ebintu ebikwatibwako ne mu nsi ey'emyoyo. Eri baganda baffe abakyebase bawulira ekiwuubaalo era nga kituufu bali mu kiwuubaalo ekitenkanika era eky'entiisa. Enzikiriza zaabwe zijja ziwuumira mu mitwe gyabwe era nga bayagala obumu buno. Bayagala okubeera nga bafiirwako baganda bwabwe naye nga tebasobola kubeera nga bakizuula kubanga tebayogera bigambo bya kwagala. Mu buzibe bwabwe bayogera buyogezi bigambo ebyo ebyabateerebwamu enzikiriza zaabwe nga balinga akasuku. Kubanga buli kinnoomu alina enzikiriza ez'enjawulo era nga bakozesa ebirowoozo ebyo ebyabateerwamu okuva ku nzikiriza zaabwe, batambuliza ebirowoozo bye bimu mu nzikiriza ze zimu ezo ezaabategebwa. Mu ngeri eno owooluganda n'ayomba n'owooluganda okusobola okubeera nga alwanirira endowooza y'ekirooto kye kyakkiririzaamu. Era n'asobola okubeera nga akuuma ekyamagero ekyo ekitudde mu bulimba bwe. Abaagalwa abalungi, mwe temwetaaga kubeera nga mulwanirira oba kuyogerera nzikiriza yammwe. Nedda, mukozese ekisa, nkozese okufaayo.
okuviira ddala mu bikolwa byammwe. Tosobola kubeera nga osendasenda eri abo abakyali mu myaliriro egy'amayengo aga wansi egy'abateerebwamu. Tosobola. Tosobola kubeera ng'osendasenda abo abayina eggume eri abateebebwamu enzikiriza y'ensi eno. Nedda. Tosobola. Nga newankubadde osobola okubawuliriza. Osobola okubakwatibwa ekisa. Era n'oyogera ebigambo eby'obumu, ebigambo ebigatta, ebigambo ebitegeeragana. Ke kaseera obutaddaawo kubeera nga oyogera nabo ebintu ebikootagana n'enzikiriza yaabwe. Leka babeere mu nzikiriza yaabwe ey'obulimba, eyo ey'ekirooto, eyo eyabateerwamu bwe bajja ku sseŋŋendo eno. Musobodde okubeera nga muva mu mutendero gw'okutya. Musobodde okubeera nga muva mu mutendera ogw'okwegulumiza. Ogwo gujjuddemu enzikiriza ezo ezibateekako ekkomo. Eri abo abaziwanika okubeera nti ze ntuufu. Era nga bakola kyonna ekisoboka okulaba nti bazirwanirira newekibeera kyetaagisa kutta muganda we. Ke kaseera k'okuyogera okwagala, okuyogera obumu, osobola okwogera eri abo nti kituufu, nkitegeera, kimala, kubanga kye bayitamu okimanyi. Ke kaseera ak'okubeera ng'owuliriza okukoowoola kw'okwagala okwo okutaliimu kutya, era oddengamu n'ekisa, ng'okozesa okuddamu okwo okw'okwagala eri okkulumba nga bakozesa okutya kwabwe. Osobola okufuna akakisa ak'okuzuukusa muganda wo okuva mu kirooto ekyo eky'entiisa. Kubanga obulumbaganyi bwabwe, ebyo byonna ebyabateerebwamu wano nga babiyita okwagala, tebizimbye bumu era tebizimbye bwa sseruganda. Mubeere emyoyo egyo emirungi egiwagala egizzaamu amaanyi abalala, egitegeera emitima gy'abalala, emyoyo egyo emirungi egifa ku myoyo ginnewaagyo, kubanga buli kimu kitambula nga we kyategekebwa. Yemmwe banunuzi b'ensi eno, kano ke kadde
kino kyekifo kye walondamu okubeera nga ojja okwetaba mu kununula maama waffe Nattimba. Ebigambo eby'obukkakkamu, ebigambo eby'okwagala n'ebyokufaayo leka bijje eri ggwe akaseera kano. Beera ekyo ky'oli, sa ekikkoowe, beera ng'otambulira mu mayengo ago ag'omwoyo gwo, ekyo ky'oli. Osobodde okubeera nga ofuna okutegeera n'okumanya nti tosobola kusomesa muganda wo oyo atudde mu kutya okw'obuziba. Abo abatunuulira okwagala mu ngeri etali ntuufu. Naye ate nga ggwe olina obusobozi obw'okusaasaanya okwagala okwo eri abo abatalina buyinike, ng'okozesa obwakatonda bwe obutuddemu okwagala n'okukozesa obukkakkamu bw'obwo bwakatonda bwo. Yeggwe kwagala, yeggwe kitangaala, yeggwe mazima. Omanyi kiki ky'oli? Yeggwe endabirwamu ey'obutukuvu, yeggwe mwoyo ogutudde mu nnyama y'omuntu, yeggwe ettondo ery'obwakatonda, era yeggwe kasirikitu k'obwakatonda eri ettondo ery'amazzi agakola ennyanja ey'entegeera emanyikiddwa nga Katonda. Omanyi kiki ky'oli? Oli mutonzi. Otonda ng'omutonzi wo, ng'okozesa ebirowoozo, ebigambo okusobola okubeera ng'obiteeka mu buliwo. Jjukira nti ebirowoozo byo ssaalayo esobola era ereeta ebyo mu buliwo bw'ensi yo. Yiga engeri w'oweerezaamu ng'okozesa ekitangaala kyo n'okwagala kwo. Kibuutikire era kisaasaane eri ensi eno ng'okozesa obukkakkamu bwo obutaddamu eri abo bonna ababeera bakulumbaganye, ng'okozesa ekisa n'okufaayo eri abalala. Omwagalwa, beera omuwagizi omulungi, omutima ogwo omulungi era omwoyo omulungi. Buli kimu kitambula nga bwe kyategekebwa mu nkyukakyuka ey'omuggundu mu budde buno obuli ku sseŋŋendo Nattimba. Genda mundaayo, yogera n'omwoyo wo, wennyikire mu kwagala era osaasaanye okwagala okwo mu butonzi bwonna. Beera bumu ne muganda wo mu ngeri yonna mu nnaku zonna. Lowooza kwagala, kwagala ajja kufuga obulamu bwo. Tegeera nti buli kimu kitukuvu. Muganda wo mwoyo mutukuvu, ogwo guyita mu bulamu obw'omuntu. Sseŋŋendo Nattimba n'essomero ery'obulamu buno bwonna butukuvu. Bonna myoyo mitukuvu nga newankubadde gikyebase, nga giri mu kirooto kino ekijjuddemu entiisa. Beerabira amazima
ago agabakola. Oli wano okubayamba kuzuukuka. Oli kwagala, oli kitangaala, oli mazima. Ng'okuzuukusibwa kuno okw'omuggundu kweyongera mu maaso, njagala otegeere nti ebirungi biri mu maaso, omwagalwa. Ye ebirungi biri mu maaso era nga bijja. Omulongo, nkuweereza ekitangaala. Oli wa mukisa nnyo nnyini ddala. Atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze alamusaako Katonda atudde munda mu ggwe. Akuume oyo Katonda ali munda mu ggwe. Ewaawo.